ne wabaawo kwawukana mu Bayudaaya. Abangi ne bagamba nti omuntu ono Yesu aliko dayimoni, lwaki mumuwuliriza? Naye abalala ne bagamba nedda ssebo, tulina amagezi, tutegeera era tulaba. Omuntu aliko dayimoni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe? Ebigambo ebyo bisangibwa mu Yokaana essula 10 n'olunyiriri olw'19. Waliwo okwawukana. Kyemanyi naawe eyo mummwe waliyo okwawukana kw'amaanyi. Abangi bagamba nti pasita Yiga mufere, abalala bagamba nti pasita Yiga mulogo, era n'empeta yagijja mu nnyanja, n'emiti gy'agaba gya mayembe. Abangi bwe bati boogera. Naye kyenvudde nkugamba nti gwalina amagezi agategeera, ageetegereza, n'okola decision yo, nobeera n'akasengejja kyekiseera naawe osalewo n'omutima gwo obenga bali abalala abaagana okugoberera ekibinja ky'abantu abangi. Bo baagamba naye bannaye mutuleke, dayimoni tayinza kuzibula amaaso g'abamuzibe. Kati njagala nkulage omuntu eyakuyingiza mu mentalite y'obutakkiriza n'okwonoona Musumba Yiga mu matuugo ne mu mutima gwo. Njagala otunuulire ekyamagero kino, oweebuuze mutima gwo, ekyamagero kino kya sitaani oba kya Bwakatonda? Omusajja yuno baamundeetedde ng'omukono gwakakanyala, ng'oli gwe tulaba mu Bayibuli Yesu gwe yasabira omukono ne guwona. Naye njagala nkulaga ekyamagero kino obeere n'obwongo obusengejja ng'ovudde ku bantu abakuyingiza mu mentalite ey'obutakkiriza n'okukyawa Yiga. Tunuulira ekyamagero kino. Musumba nalwala polio. Musumba kuva mbuto bwange sina kyensobola kwekolera, sina musumba kyensobola kukola wadde okwoza engoye. Musumba baganda bange bano bankudaalira. He got polio when he was young. He cannot wash clothes. He cannot do what? He wants you to pray for him. Because people doubt you. They've taken me to many doctors and pastors. But I'm sure from the time ne musumba lero mbadde nzizera nga mbagambe bandeete wano. Musumba okole ekyamagero osobola okumponya ng'ensi yonna eraba ebitali byanzikiza musumba, kuba bangi bammanyi era mbakazo muti era abasinga bandaba ku TV live era bammanyi. Mukono gwakutuka. Lwaki temulina kukkiriza? Why don't you have faith, young men? Wangi? Musumba okukkiriza ng'oyo omwami amazettereera. They are going to gain faith after their brother is healed. Musumba aba amazettereera nange ndiwa nsobola okukkiriza. That once he's healed, wandokola. Naawe? Even him he can accept. Ye musumba. Even him says the same. Oyagala guterere gutya? How do you want to? Njagala omukono guterere ng'ogwange kubanga tutambudde ku basawo ne batusaba embuzi enjeru ne tuzisalira ku mukono, omukono ne gugaana. Musumba twagala osabire muganda waffe, tukoye omwoleza engoye nga tumwoleza na paati eziri mu bbi. Musumba tukwegayiridde musabire. They've been to many These guys. They want. Bakoze n'empaka ne bagamba we tukutwala. They said once we take akakono ako ne bakagolola. And he straightens that hand. Tujja kukkiriza. Sibe mwa empaka zimulina. Didn't you say so? Musumba kituufu. Mumpita mufere, mugamba bya bulimba. Kati mwagala kutesitingira kwa. Now you want to omukono guno we guwona twagala twabo baso tukube ngumi. Watukube ngumi musumba. Watukube ngumi. Tujja kakasa nti musumba ina amaanyi. Buli muntu yenna. Everybody. Jango kyekinga omukono guno olula. Come take a look at this hand. Buli mupya yenna. Jango ogukyekinga olabe gwalemala oba nedda. Omanyi obutakkiriza bwa Uganda daba eggumba. Jango ogukwateko owulire.
Come take a look at him. Wanji? Omukono mulema. Wanji? Musumba kiti kyonyini. Kiti kyennyini? Musumba kandi nekiddako. Musumba omukono mulema. Mulema? Musumba mulema gwa ddala. Musumba mulema. Mulema musumba. Mulema? Mulema musumba kinema. Musumba mulema. Mulema. Gwosobola okukola otyo? Anti bayinza okugamba labika yagwekozesezza. You know they say we do these things. Gwosobola okugumenya oti? In stage work. Can you do it? Wanji? Musumba mulema ngulabye. Nze nkakasiza. Nze Franka ngulabye. Mulema gwa ddala. Mulema kitu. Mulema. Musumba si mulema. Gwalaalirayo bulaalizi. Gwalemerayo. Si mulema. Kulabako wano waggulu. Nkakasiza. Okakasiza? Gwasookayo n'eno waggulu. Mulema pastor. Mulema? Kituufu mulema. Wanji? Nze bulijjo nkulaba ku TV. Nali nsabira pastor Kayanja. Nga ndowooza nti pastor byokola ebimu tebiriiyo. Naye nga sikujereegerera sikola kino olwaleero ekyandeesera mukazi wange yaŋŋambye tujje eno. Okakase? Era muyimbi kwatendabeko. Jangu kwatako. Naye ono bw'awona nja kumuleeta nkakaseti paasi oli w'amaanyi. Akabijo pastor. kituufu. Mulema? Omanyi byono si byanzikiza. Pastor mulema. Mulema? Nduvu mulema musumba. Mulema. Kale. Mulema. Pastor nze bulijjo nkuwakanira. Olijjo wakana. Pastor nange leero gwe gusoose okujja wano. Mulema? Bannange. Bali kugonda. Mulema. Mulema? Kirufu gulinga ogwange guno. Pastor mulema. Mulema. Mulema nkiri. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Uganda. Ejjudde obutakkiriza. Nawe kwatako wamma. Even you touch. Weetegereze eggumba lyasookayo. Ddala omukono mulamu gubeera bwe guti jangu n'eno ogulabira eno. Gulabira eno. Gubeera bwe guti. Pastor mulema. Mulema. Mwagala bakuba ebikonde? You want him to punch you? Tunuze eno. Katonda gwensinza tanswazanga. God I worship who has never embarrassed me. Nsindika amaanyi. I send power. Ga Mukama. Power of the Lord. Mu mukono guno. Into this hand. Ngulagira. I command it. Okutereera. To settle. Okusumulwa. To heal. Ogwakakanyala. This hand that's paralyzed. Gutandika okufuna amaanyi. And ngulagira okuvaayo gye gwalemalira. Getting power. Right now. Cut, cut. 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 Ndagira. I command. Ngulagira. I command it. Ngulagira okukomawo. I command it to ngulagira normalize. okukomawo. I command it to ngulagira normalize. okukomawo. Somebody say hallelujah. Somebody say somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Komira Yesu adumu. Komira Yesu. Komira Yesu adumu. Mulete.
alwanira ki lwaki oyagala okuwaana alina obusumba mwamugambye abakubemu musajja oto abonyabonya ebbanga ddene tebamuleeta aha muleke zobo lwaki oyagala kulwana musumba abantu abo banyiiza nnyo musumba mazima ddala mbadde sikyasoma nakuma siniya wanu musumba nga baana bansekerera ku ssomero abasomesa bamboola ne bagamba tujjano musumba asobole owona abantu abo boolaba musumba bakutwala walala masabo bantwala masabo omukono gwange batukana okusalirako embuzi enjeru omusaayi musumba mazima ddala batukala tugende mu kitoogo flat musumba mbadde nsaba wangi obadde nsaba ki musumba mbadde nsaba obanga waliwo abalwadde abalala musumba balabire ku nze musumba bonna basabire njagala babeere n'okukkiriza kubanga musumba mbadde nkulinamu okukkiriza kuba oli musajja wa katonda era nkimanyi wasindikibwa katonda katonda weekawaala akola bane mwenna abandaba katonda weekawaala akola kozi n'ekirala musumba kyembadde nsaba musumba mbadde nsaba ndokoke olokoke ye musumba teeka emikono gyo mu bbanga fukamira katonda kyakole tunula eno aha hala gamba nti ayi yesu olunaku olwaleero nzikiriza amaanyi ga katonda baganda bange bayite wano muje nagambye kulokoka muje aha mukkiriza okulokoka microphone lwanki tokaaba okkiriza katonda nzikiriza omukama katonda akufukako amafuta musumba ate gwe wanki musumba nange nzikiriza olwokuba muganda wange awonya omukono kati twatulemu nga tugamba kati gwe bakulembera musa gamba nti ayi yesu olwaleero luno mwenge temwatula ono kyaluganda mukyemwogera gamba nti ayi yesu olwaleero luno nsazeewo n'omutima gwange n'emmeeme yange ndokokedde ddala tewakyali kimbuzaabuza sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu nsumulula taata weebale yesu katonda ow'amaanyi katonda atagwawo gwasaasira abanaku bo awatali yadde ekikumi weebale yesu mugende sizinirangako buyesu kukyangambaawo tomuzinirangako bakubye ebidongo ndowooza okirabye ekyamagero ekyo kati gwe kera olimba ensi abalina amagezi kyekiseera osalewo wekka na wekka ogende bannaika ngende kawaala katonda wekawaala akola byakola si byanzikiza kati gwe kera kumakyo olimba ensi n'ensi nti omwana oyo oba ekintu ekyo tekiriiyo abamu manyi n'okwegezebwaza mboyo editing kyabadde live olunaku olwokutaano kyenvudde nkugamba naawe ali eyo tofaana kirwadde kyo olwokutaano luno n'olwessande lwa wiiki eno jangu tusabe ffenna ndeetera omulwadde gwolowooza nti yagaana ndeetera kiggala ndeetera kasiro ndeetera ebiwundu ebyalema baddokita bonna olabe katonda byakola naawe neetaaga okundaba nguli bwomu olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga zennaku zendabirako abantu njagala mukama kw'omukisa nga akusobozesa okujja naye beera n'okukkiriza va ku abo abakuyingizaamu mentality y'obutakkiriza n'okukyawa Yiga n'okumwogerya ebingi naye mukama asigala nga ye mukama.